Njagala njogere Luganda mu lukole ki? Njogera wano ng'emikutu gyonna gindaba. Bassentebe abali mu Mukono district abeeru si wano. Abeenyigira mu kuwandiika endagaano z'okutunda ettaka mumenya mateeka. Ettaka lya Mukono yeetaaga bannamateeka. Omuntu yenna agula ettaka mu Mukono nga tonnasasula ttaka, sooka onoonyereze ku ttaka ly'ogula. Ettaka lya Mukono lirina obuzibu. Ettaka lya Mukono lirina ebyapa bya mirundi ebiri. Ettaka lya Mukono likyusa embeera. Erimu lya lease, eddala lya private mile, eddala lya public land. Ssentebe mu capacity yo tetukusuubira kuba na bumanyi bugenda kwawula ttaka lino ng'osayinigira abantu. Ntegeerekese. Mu mateeka mu kooti ssentebe tayinza kuyimira n'agamba nti nagayidinga omuntu ono mu kugula kubanga etteeka lyandaga, era bwe nanoonyereza, era bwe nakola search, era bwe nakola kikubanga byonna agambye mbwe ekiraama kirina. Akola ng'ani mu famire ya Musolooza? Era akola ng'ani mu famire ya Ndibaddawa? Ndabiddaawo. Si administrator, si mukulu wa kika, ate si mulamuzi wa kooti. Omulamuzi wa kooti yekka yakwata ekiraamo ky'omufu nga togenze wa administrator general. Omulamuzi wa kooti yakwata ekiraamo ky'omufu n'agamba kitunuddemu, abaana bonna bajje, mwenna baabateekamu, oba waliwo omwana gwe baaleka ebweru. Okola endagaano eyo etunda ettaka kwe nasinziira, Charles Ndabiddaawo yali yaweebwa omugabo gwa yiika 4. Wangi taata? Charles Ndabiddaawo yaweebwa omugabo gwa yiika 4 nga gwamuweebwa okuva ku kitaawe Musolooza. N'akulaga ku kiraamu? N'andaga ku kiraamu. Kitulageeko kubanga fayiro olina okuba ng'ozze nayo tulageeko. Gwe nzirayo eka nkikebera. Twabadde tujja wano taata twakuwandiikira. Gwe nzirayo eka nkikebera. Tetwagudde nga kiri kyankuba twakuwandiikira ate leka tutwalanga azannya obuzannyi. Si kuzannya naye yandaga ku kiraamu. Anti kyenjagadde nti nze nasinziira kuno era nga namuno okumanya nti yalina obuyinza kiraamu gyekiri yakinoonyanga nga kinsomera. Gwe wali okola ng'ani okuteekesa ekiraamo ekyo mu nkola? Ekyo ogamba nti nali nkola ng'ani okuteekesa ekigambo mu nkola, nali wakati waabwe mu ntabagana zaabwe. Ani naani? Kayiira Ndabiddaawo. Ng'obatabaganya ku ki? Kuba Kayiira teyalina lutalo, Kayiira yalina nsonga ezo ze baalimu okuteekayo ssente. No. Nali bwezi wakati. Yalina obuvunaanyizibwa. Kayiira yali muguzi. Nga Kayiira tulina omugamba akole due diligence. Bwe mbanga ekyo nakikola mu butamanya, baffe babadde batuyita ng'oli atunda ettaka nagajja ng'obiriri. Naye bwe mba nakikola mu butamanya ekyo mba sikyasobola kuddamu kukikola. Ati kati anti wakikola kireese obuzibu. Kati kireese obuzibu. Osobola okuyiwawo omubiri. Kubanga mu kapasite yo nga chairman w'ero C1 bokkirizibwa kola ndagaano eri mu ssente z'endagaano gye wakola. Ono yali agula ttaka. Yandibadde agenda mu balooya ne yeebuuzaako ne bamugayidinga ku kintu kyagula na mikono emeka. Ekyokubiri endagaano ezitunda ettaka twagalako emikono gy'abeero seegitakka wansi wa mwenda. Okukakasa nti bonna transaction eyo bagikola ki? Kuno tulinako Ssentebe we kabaakulonda omu. Ekyokusatu gwe nga bwe weetuumye nti wajja ne maama wo mujja. Nze kyesaagala kuyita naye gwe wakyetuumye nga maama wo yafumbako awera nga yazaalawo batoobu. N'omanya nti awo waliwo okooka interest k'abato bange. Wali okikola kulumya maama wo kuba yakuzaala wekka eri najja n'azaala banneena awalala, oba wali okikola ng'okikola ngamba waliwo ebintu ebitategeerekeka. Because wabeebuuzaako ensonga zino okunnyonnyodde nti nasanga zaatambula. No, gwe wakola endagaano. Nze nagikola. Yes, oli gw'ojuliza nti wasanga zaatambula teyakola ndagaano. Ensonga zino zikoze. Ssentebe listen. Gwe wasangawo serumpanisi teyakola ndagaano. Nga na wano tewali nkaayana. Teyakola ndagaano. I mean, maama we yakuzaala eri wekka. Najja n'azaala batoobo w'otunda.
wali obawa punishment kuba nnyoko yakuzaala omweri bano kamba punishinge, wali okozesa tteeka ky'okkola endagaano etunda ng'oli omu kubanga mulondebwa abantu 10 wali omu taaga okumanya ddi lwe watandika okulembera abantu n'ogamba nti waakafuulibwa emyaka 10 aba bakulembera mubalaba emusimba ku ki ng'otayagala kuvaako yeewa emyaka 10 gyokka naye ng'okuva mu 20 mu emeka yabakola ki Ssentebe mwami Kibudde bw'ogamba nti ebintu bino byakolebwa si gw'oliwo ani yawandiika endagaano ngenda okujja bino okujjawo bye boogerako nti babasaawako ebintu oba bamenyako ennyumba sinze nazo ngenda okujja mu buyinza wali kintu naye wawulirako nti basaawako ebyolabako oli mwana wa taata wa mukyala kambu gwe mwana namujja na nnyina mbadde sikimanyi bamanyi oli oli mujja na nnyina gayaza ng'asomera gayaza nezijanga ewa maama wo ng'ojja ogoberera maama maama yanonangako wano amabidde oba engeri gyewakulira egayaza gyakuzaala tewamanya naye nga wawulirako nti waaliwo okwawo taatawo kambugu yawasisaawo okwo bajjangayo amabidde ne bagaguza abantu wabiwulirako naye nga wabuulirako oyogera lwa lukiiko oba oyogera najjanga abatuuze tukwataganya olubummula abatuuze gye yali ani eyawulirako nti wano waaliwo okwolusuku ne balutema Mama RDC nze mmadde nnyimuse wano omanyi omukulembeze kitegeeza bingi obeera muzadde Ssentebe bano bonna bakolera nze nga Ssentebe w'eggombolola njagala kusaba kutuusa kwetonda kwange olw'ebitagenze bulungi wa chairperson naye era nze mukama wange nali nabirabako obola nabadde ndowooza nti tugenda kutambulira ku nsonga eri ya kibanja ttaka abakulu omukulembeze aleme kubeera exposed ku nsonga eyo naye nze obunafu bwe nalaba ku nsonga y'abantu buli ku ndagaano okwo kwokka okusookera ddala kyeyamaanyi akimanyi nti wano waliwo obutakkaanya bwaliwo ku kibanja so yali tasobola kgenda ate kukolerawo ndagaano ki wano mu Buganda olwaleero omuntu bw'amala okufa abaana kye basooka okukola tutundawo tutyawo gy'emisango kati gye tulimu mu ofiisi era ensonga lwaki tulina wano okutegedde leero mbadde nina abantu bembuuza mu ofiisi wali baleese ebbaluwa twagala kugabana ne mbabuuza kati mmwe mugabana oli yafa kaakati ate be muzadde banaagabana ki be mugenda be balizaala be muli bamuzadde nabo baligabana ki so tujja kutuuka ekiseera nga akataka ak'okugabana kenkana kitabo kino kuba tugenda tuzaala naye kyekireeta ekyo buteesigaŋŋana kubanga oli alowooza bwe tukozeseza awamu omusika ani mujja na nnyina ani ayinza okumpitamu n'akola ki n'atunda n'olwekyo nga nze nalekawo mwannyinaze Joyce Nalunga nga yalabirira ebintu ebyo n'olwekyo kaakati nalabira awo nga baga nti gundi yaguzeewo ettaka ndabidde awo oba yagula ttaka kisindi mu kibanja kaakati ekibanja naye nga jjajjange Grace Kambugu Musolooza yakituweera ddala eyakisiibanga awo nako n'amaka gange kwaliko ennyumba nga 2 kwaliko eyange kwaliko n'eya mukama wange naye nasooka kusula mu ya mukama wange nempasiza wana bakazi nenfuna ennyumba mu kakajjo wali nengula nange wange nengira ki nesajjakula nenvaawo nengula ekibanja ky'abamweya nemmanga wansi nembeera awo akati emirimu gy'obutonde gyo ne gintwala nga sinda kuwakanya bakadde bange engeri gye banteekamu bwesige oba okuva obuto bwange nga ngira ki nga mpeereza n'olwekyo ngenda okudda wano nga baga nti kibanja ekifo kino nakigula mu 2009 nga nkigula ku mugenzi Charles Ndabidde awo
naye nga sigula kibanja wabula anguza ettaka nga liri ku bugazi bwa hectares 4 n'obutundutundu. Hectares 4 n'obutundutundu. Ssente nazimuwa mu bitundu 2. Bwe mmala okumuwa ekitundu ekyasembayo yampandiikira transfers. Yampa olukusa okusooka ndeeta abasapeya bakutuleko ettaka. Bwe twamala odikutulako nampa transfer. Ekiseera ekyo nali siyimiridde bulungi olw'okubanga nti ensawo yange yali agikazizza. Nenkuuma transfer zange naye ng'okupimako kuwedde. Natandika okukigobako mu 2017, ekyapa ne kifuluma mu 2018 era nkirina. Ekifo kino ekyogerwako omwami Kambugu kyakaayanira. Kambugu yabeerawo okwo ng'ali ne mwannyina omugenzi Nakazibu. Ono Kambugu twakulira ku kyalo kimu, tuzannyidde wamu. Kino kye tuliko kyennyini Mawa. Ewaffe gy'asiiba nange ewaabwe gye nkola ki? Gye nsiiba. Ewaffe era ye Mawa. Oyise ennyumba emu okuva wano. Odde.